Abooluganda mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Mukama ampadde omukisa okubeera nga nsobola okubaako n'ekigambo ekirungi kyengabanako nammwe ku lunaku luno olw'abakyala nga 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020. Amannya nze mukyala Erina Luranga, ndi kansala, naye olwaleero Mukama ate alina kyagenda okumpisaamu okubeera omubuulizi ku lunaku luno olw'abakyala. Katuwembeeke olw'okusaba. Mukama omulungi, tukwebaza kubanga oli wa kwagala. Okwagala kwo kwewuunyisa. Tusaba naye Mukama Katonda waffe nti okuyita mu bumaka buno Mukama oyogere gye tuli, okyuse emitima gyaffe, emmeeme zaffe, tusobole okubeera abajjuziddwa okwagala, ate okwagala okutugabaneko eri abantu baffe, kutandikira ddala mu maka gaffe, miriraano gyaffe, n'eri bonna be tunaazisinkana, n'eri ensi yonna okutwaliza awamu obulokozi bulyoke bubune. Bwetyo tusabye nga twebaza mu nnyina Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kirina omutwe ogugamba nti okwagala kwa Kristo okwewuunyisa kunsenvula. The amazing love of Christ moves me. Bannange, mu nsi eno mwe tuli buli muntu ayagala okwagalibwa. Okwagala kisanyusa. Bw'obeera ne mukwano gwo ng'omanyi nti akwagala, akufaako, kikusanyusa. Olina engeri gy'owulira ne w'oba n'ennaku, ne w'oba n'ebizibu byonna byonna eyo gy'oddukira. Naye njagala okubategeeza, tuyinza okubeera n'emikwano. Ayinza okuba mwami wo, bayinza okubeera abaana bo nga gye mikwano gyo, bayinza okubeera oba nga waliwo munno gwe mukola naye ku mulimu nga mukwano gwo, oba mwasoma naye nga mukwano gwo. Okonna abantu bayinza okutwagala mu ngeri ezifaanaganako bwe zityo. Naye tewaliwo kwagala kunene kusinga kwagala kwa Kristo. Ekyokuyiga kyaffe kino tugenda kukitambuliza ku byawandiikibwa eby'enjawulo, naye ng'ekyawandiikibwa ekisooka kiri mu Bakolinso ekyokubiri essuula 5 olunyiriri olw'14 nga kigamba nti okwagala kwa Kristo kumpaliriza. Tetulina budde bungi naye munaakola ki? Munaakimalayo. Okwagala kwa Kristo kutuwaliriza. Olwaleero abantu bangi bafunye emitawaana oba bafunye okunyolwa oba balumiziddwa olw'ekigambo kino okwagala. N'obaako munno gw'oyagadde naye ate ye okwagala okwo n'akukozesa mu ngeri endala okwetuusaako ebigendererwa eby'enjawulo. Kinakuwaza. N'oba ojja kwesanganga mu maka tuli ku lunaku olw'abakyala, era nga manyi abakyala abamu bali mu maka. Naye omukyala n'abeera n'omwami we eyamuwasa, oba omusajja n'abeera ne mukyala we gwe yawasa, nga yalowooza nti nno yali amwagala. Naye agenda okulaba mu ngeri gye bakolaganamu ng'okwagala tekukola ki? Tekutambula bulungi. Ng'alaba okwagala tekuliiwo, ne yeebuuza, ddala ono yanjagala? Twali twagalanyeeko? Batugambye okwagala kwa Kristo kwe kutuwaliza. Okwagala kwa Kristo kutuwaliza kutya? Okwagala kwa Kristo kutuwaliza okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Ti abantu abamu ne baba nga bafuuse abatayagalika, nga mu ntandikwa baalaga nti baagalika era nga baagala oba nga batwagala, naye ate ebiseera bwe bigenda bitambula ne bakyuka. Okwagala kwa Kristo okukuwaliriza kukuyinzisa okusigala ng'oyagala omuntu oyo newankubadde nga ye takoze eki? Teyeeyisizza bulungi. Obubaka buno eno bannange nsaba nga tugenda mu maaso nabo tubeere nga tusabiragana. Ffenna tusabe Mukama Katonda atukyuse okuyita mu Mwoyo we Omutukuvu. Katwebuuze ebibuuzo bino wammanga. Okumanya Kristo kulina njawulo ki gye kukoze mu bulamu bwo? Olina engeri gy'oyawuseemu mu mwaka guno okuba gwatandika paka kati olw'okubanga omanyi Kristo? Singa tubuuza abakuliraanye, balabawo enjawulo mu ggwe, balaba okwagala mu ggwe, mu nneeyisaayo, mu njogerayo, balaba okwagala kwa Kristo kwe okuwaliriza. Pawulo atugamba mu Bakolinso ekyokubiri essuula 5 olunyiriri olw'14 era ayogera ku kwagala kwa Kristo okuwaliriza nti embeera ne weebeera efaanana etya ng'owulira ng'okaluubiziddwa. Oyinza okuba ne munno nga wamwagala, yes, naye nga waliwo engeri gy'ozitoowereddwa, waliwo embeera ey'obuzibu oba bulwadde
olaba okaluubiriziddwa kituufu omuntu omwagala era bamwagala naye ng'embeera oba mbeera ya bwavu ng'eringa yeegezaako okubatabula n'okwagala kwammwe. Bayinza okuba nga baana tuli mu maka naye ng'abaana wabaagala babasaba Mukama n'abakuwa, naye ate ng'egye beeyisizaamu bannyogozezza okwagala kwo. Okwagala kwa Kristo okusobola nga okuwaliriza n'ogamba nti ono omwana Mukama ye yamumpa kamusabire Mukama asobola okukola enkyukakyuka mulabe. Waliwo story gye njagala ogabanako nammwe. Waliwo omwami omu bamuyita Maaka ne mukyala we bamuyita Susan. Omukyala ono yali alaba bulungi nga bafumbiriganiddwa naye ekiseera kyatuuka n'afunamu okulwala n'aziba amaaso. Bwe yaziba amaaso teyalekeraawo okukola, yasigala ng'akola n'omwami we ng'akola. Naye nga bw'omanyi nti omuntu bw'aziba amaaso ate wabaawo ebitebera bingi by'atasobola kwetuusaako. Embeera yatuuka ng'omwami alina okwekera omukyala ono n'amulinnyisa bbaasi n'amutuusa ku mulimu w'akolera, ate naye n'atambula n'addayo naye n'alinnya bbaasi endala n'agenda ku mulimu gwe. Kale embeera n'etaba nnyangu, asasula transport wa mirundi ebiri ne kitaba kyangu. Omwami ono n'atula n'alowooza n'agamba Mukama, nkoze ntya? Omukyala wange ngenda mukola ntya nga mwagala, kubanga namwagala era mpulira nga nkyamwagala. Naye ate olw'embeera ndabanga oba oliawo nina okumuyigiriza nti asobola okulinnya bbaasi yekka, asobola okwogera ne babbaasi drivers ne babeera nga basobola okumulagirira wa w'alina okuviiramu n'atuuka ku mulimu gwe ate era n'asobola n'okudda. Kaakati era kiseera bwe kyatuuka bwe yakirowoozaamu n'agamba ankole ki, kamubuulireko ekirowoozo kino. Omukyala ekyamazima teyasanyuka, yagamba kakati ggwe tondaba nga ndi muzibe, ddala nsobola okwetambuza nzekka? N'amugamba ojja kukisobola, ngenda kuyitiramu, ngenda kwogera ne babbaasi drivers mbabuulire we balina okuteeka. Omukyala n'anakuwala, naye omwami teyazza mabega kirowoozo ekyo kubanga yalabanga bw'anaasigala nga yabeererawo Susan yamuwerekera buli wamu n'amutwalawo ng'alaba obulamu bugenda kuba kaluubiriza. Kale n'amubuulira kye bagenda okukolera olunaku lwatuuka, n'amuwerekera n'amutuusa ku bus stop, n'amulinnyisa bbaasi n'ategeeza ne babbaasi driver ne we balina okumuteeka era obulamu ne bugenda mu maaso. Kyamazima ennaku ezasooka tekibyali byangu naye embeera yamala n'ekola ki, Susan yamala n'atereera. Naye lwali lumu Susan yali afuluma mu bbaasi, owa bbaasi omuvuzi n'amugamba nze mpulira ng'onneegombesa. Susan yalinga ng'atawulidde nga yeewuunya omusajja ono owa bbaasi amugamba nti amwegombesa, ye omukyala omuzibu amwegombako ki? N'amugamba onneegombako ki? Nti kubanga buli lwojja n'olinnya bbaasi waliwo omuntu abeera ng'alina w'ayimiridde n'akulaba ng'olinnya ate ne bw'oba ovaamu ng'oyingira mu kizimbe asigala ng'akutunuulidde era n'akukubira bbaayi n'akuba ne kasimayiro. Susan yeewuunya n'agamba oyo yandibaani? Naye bwe yategeezaako ko bwe yayongera okubuuza owa bbaasi n'amugamba omwami we yennyini yakuleeta wano yakola ebyo. Susan yakaaba amaziga n'agamba nze mbadde ndowooza nti ono yandeka n'etwala nzekka era ne neekomyawo nzekka, kumbe bulijjo tandekanga naye asigala ng'atambula nange. Kale no okwo kwagala okuli wakati w'abantu ate okusobola n'okukyuka. Naye olaba ffe abantu tusobola okwagala bwe tutyo, ate Mukama Katonda atwagala nnyo. Tukirabirawo nti Katonda atwagala. Yokaana 3:16 ebigambo ebyo ffenna tumanyi. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu Yesu Kristo, era buli amukkiriza abeere mu ki? Abeere mulamu asobola okufuna obulamu. Bannaaye Mukama Katonda atwagala. Tuyinza okuba nga tetwagalika, tuyinza okuba nga tulina enneeyisa ezitali nnungi ezitasanyusa bannaffe, naye Mukama Katonda atugambye atwagala. Kale no Mukama nga bw'atwagala atugamba naffe tugabane okwagala kwaffe n'eri abantu abalala. Abantu abatuliraanye kabalabe Kristo mu ffe naye gye tukolaganamu nabo. Kakati bwe njogera ku batuliraanye nsuukira ddala ku b'omu nnyumba. Omukyala omwami wo leka alabe okwagala mu ggwe, omwami leka mukyala we alabe okwagala, abazadde leka abaana baffe balabe okwagala. Nga naffe bwe tuli ababi Mukama n'asigala ng'atwagala, nga naffe bwe tuli aboonoonyi naye era Mukama n'asigala ng'atwagala. Kristo bw'atyo naffe bw'atwagala nti tubeere ab'ekisa, tubeere abaagala eri abo abantu abatasaana kwagala kwaffe. Nga bwe twayogedde nti si kyangu nnyo naye olw'ekisa kya Mukama Katonda asobola okutuyinzisa. Abantu abamu mazima bazibu bakwagala naye twesanga nga tulina okubeera nabo. Kikyogamba Mukama olwaleero abo abantu bakyuke oba Mukama akuyambe ggwe okyuke. Essaala yange nno eri nti
Mukama anyambeze nkyuke. Mukama bwankyusa ampa amaanyi okusobola okwagala n'abo abalabika nga tebaagalika. Lwaki? Kubanga tuli mu nsi ey'ekibi, ffenna twajjula ekibi. Naye ekisa kya Mukama ekituwaliriza kye twayogeddeko nti okwagala kwa Kristo okutuwaliza kwe kugenda okumpaliza nze okugumiikiriza munnange ayinza okuba nga enneeyisa ye tensanyusizza, kigenda okunsobozesa mu ngeri y'okuleramu abaana bange, okugenda okunsobozesa okukolagana ne baliraana bange obaolyawo abayinza obutaba bangu. Okwagala kwa Kristo kwampa kwe kugenda okunsobozesa okubeera nga nsobola okukolagana ne bakama bange obaolyawo abazibu gye ndi. Ekyo Katonda yekka yasobola okukikola mu nze kubanga ye alina amaanyi, alina obusobozi. Omuntu bw'abeera mu Kristo, Bakolinsi ekyokuyinsula 5:17 abeera ekitonde ekiggya. Mukama asobola okunfuula omuggya, Mukama asobola okufuula omuggya. Twetaaga okubeera mu Kristo kubanga mu ye tufuna obutuukirivu, tusonyiwa ebibi byaffe, tufuna omulamu obutaggwaawo, tufuna essanyu ery'emirembe n'emirembe. Mu ye tuli bitonde biggya. Katonda yatwagala, so si ffe twamwagala. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula 4:10 paka ku 12. Katonda ye yatwagala, so si ffe abaamwagala. Katonda ye yatunoonya, so si ffe abaamunoonya. Nafe olwaleero abantu abo abatulabikise nga batukaluubiridde, Mukama atuwa ekisa era ng'asobolera ddala okutuwa ekisa okubeera nga tusobola okusigala nga twagala abantu abo, tusobola obbakolera ebyekisa, tusobola okubeera nabo ne tusigala nga tutambuza obulamu. Mu ngeri eyo ate tusobola okubasikiriza ne bajja eri Kristo nga beewuunya bagamba yeyi kisoboka kitya, nze omuntu ono muyisiza bwe nti naye ye ng'ampisa bw'ati. Mukama asobola okutuwa ekisa tubeera nga tusobola okukolagana n'abantu abo. Saba Mukama atuyambe bannange abooluganda. Olunaku luno olw'obuweereza bw'abakyala, omuntu ng'oli eyo ng'okaluubiriziddwa, waliwo omukwano gwe wasooka okulaba, okwagala kwe wasooka okulaba, obaolyawo mu munno, obaolyawo mu baana, obaolyawo mu mukwano gwo, naye nga kati tegukyaliwo. Okwagala kwa Kristo okuwaliriza, nsaba kukuwalirize okuyita mu Mwoyo Omutukuvu, okuyita mu kusaba, Mukama akubeere, akuwa ekisa, osigale ng'ogenda mu maaso n'okwagala omuntu oyo n'okumukola obulungi, waawo nga ye takukola bulungi. Mukama akola ebyamagero, agenda kukukyusa, atajja na kukyusa omuntu oyo. Mukama atuweerwamu omukisa. Mukama tusaba otubeere, tusaba otukyuse. Ate mu kutukyusa enneeyisa yaffe erabikenga etuukiridde, esobole n'okusika abantu abalala okujja eri Yesu Kristo. Mu Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina.